Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala lino, eddagala ly'okweyambulula wamu n'eritangaza emikisa gyo. Tutandike n'eryokweyambulula. Eddagala lino tugenda kulisekula lya bakulu lya kunaaba. Tutandike n'omunnyo nga bw'ogulaba, ofune ne ku mazzi ga mukoka nago makulu nnyo. Ofune ennongo enayitibwa ennongo naye nnungi nnyo okubeera ng'ogiteekamu. Kano kayitibwa akambula nako kalungi nnyo okubeera ng'okateekamu. Bw'oba onaaba tutunuulye ddala enjogera gy'oyogeramu ng'onaaba. Osobola okugamba nti kano kambula kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko obutaweebwa, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunza nju kya bizunze ng'abizza gye byava. Kayitibwa kukambula kano. Buno oteekeddwa okubeera ng'obuggyako bikoola by'omulamula nabyo birungi nnyo okubiteeka mu ddagala ly'okweyambulula. Ne bukumbu beera ng'omuteekamu mu ddagala ly'okweyambulula. N'olukandwa beera ng'oluteekamu, era bw'oba onaba osobola okugamba nti luno lukandwa lunkanduleko ebisiraani, lunkanduleko olutwe, lunkanduleko obutaagalibwa, lunkanduleko obutaweebwa, lunkanduleko omudibu, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunza nju kya bizunze ng'abizza gye byava luyitibwa olukandwa. Lino liyitibwa akazunzanjuki. Ne kazunzanjuki beera ng'omuteekamu mu ddagala ery'okweyambulula. Kano kayitibwa akeeyeeyo. N'akeeyeeyo kakulu nnyo okubeera ng'okateekamu. Osobola okugamba nti kano keeyeeyo kanjereko ebisiraani, kanjereko olutwe, kanjereko obutaagalibwa, kanjereko obutaweebwa, kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Onaayitibwa muleke. Buno bukola bwa muleke. Ku bukola bwa muleke teekamu obukola bubiri bwe butyo. Obulaba bw'oba oteekamu ne muleke mulungi nnyo muteeka mu ddagala ery'okweyambulula. Eddagala lino liyitibwa olugobango. N'olugobango nalwo lulungi nnyo okulunaabira mu ddagala eryo ery'okweyambulula. Era osobola okunaaba ng'ogamba nti n'olugobango lungobeko ebisiraani, lungobeko olutwe, lungobeko obutaagalibwa, lungobeko omudibo, lungobeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava. Amazzi ga mukoka osobola okugamba nti gano mazzi ga mukoka gakokoleko ebisiraani, gakokoleko olutwe, gakokoleko obutaagalibwa, gakokoleko obutaweebwa, gakokoleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava. Eyitibwa empoza nayo giteekemu. Kati eddagala lino tugenda kulisekula. Tugenda kulisekula. Lino tusoose n'eryo ery'okweyambulula. Kati katulabe ery'emikisa, eritangaza emikisa gyo. Twatunuulidde eddagala lyaffe ery'okweyambulula. Kenjagala tutunuulire eritangaza emikisa. Tutandike n'amata. Amata gano makulu nnyo ogateeka mu ddagala eryo eritangaza emikisa gyo. Beera ng'ogafuna okuweebwa okuganja emikisa gijje nga mitukuvu ng'amata gano bwe gatukula. Amata afuna ga dayale g'oba ofuna. Bw'omala tufune namirembe. Namirembe ono mulungi nnyo mu ddagala eryo ery'emikisa. Osobola okugamba nti ono namirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange, njagala mbeere n'emirembe mu bufumbo bwange, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange. Namirembe ono mukulu nnyo. Beera ng'omuteekamu. Ofune amaduudu. Gano gayitibwa amaduudu. N'amaduudu gano makulu nnyo ogateeka mu ddagala eryo ery'emikisa. Amaduudu gano malungi nnyo naddala gwe omukyala omufumbo osobola okugamba nti gano maduudu mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Amaduudu makulu nnyo gateekamu. Kusaba ofune omukaabira. Guno guyitibwa omukaabira nga bw'ogulaba. Nagwo mulungi nnyo oguteeka mu ddagala eryo ery'emikisa. Kusaba ofune mavi ga mukulu. Ne mavi ga mukulu ono naye mulungi nnyo okumuteekamu naddala mu abanoonya emirimu. Mavi ga mukulu ono mulungi nnyo. Lino liyitibwa kayaayaana. Ne kayaayaana naye mulungi nnyo okubeera ng'omuteekamu. Osobola okugamba nti okuganja okuweebwa bijje nga binjaayaanira. Ne kayaayaana mulungi nnyo. Lino liyitibwa mukasa. Eddagala lino liyitibwa mukasa. Osobola okugamba nti mukasa ansakire ebirungi bye neetaaga. Mukasa ansakire emikwano emirungi. Ne mukasa ono mulungi nnyo omuteekamu. Lino liyitibwa nabbugira. Ne kannabbugira kano nako kalungi nnyo
okateeka mu ddagala eryo ery'emikisa kayitibwa nabbugira. Luno luyitibwa olusiiti, n'olusiiti nalulungi nnyo luteeka mu ddagala eryo ery'emikisa luyitibwa olusiiti. Kano kayitibwa akafugankande. Akafugankande kalungi nnyo, osobola okugamba nti mwami wange njagala nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko, omulimu gwange njagala nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko, kalungi nnyo okateekamu. Luno luyitibwa olumanyo, n'olumanyo n'olulungi nnyo luteeka mu ddagala eryo ery'emikisa luyitibwa olumanyo. Nayitibwa nammuli, ne nammuli naye mulungi nnyo omuteeka mu ddagala ery'emikisa. Guno guyitibwa omuzaŋŋanda, n'omuzaŋŋanda nagwo mulungi nnyo okubeera ng'oguteekamu mu ddagala eryo ery'emikisa. Kano kayitibwa akasekera. Mu ddagala ery'emikisa olina kuteekamu akasekera ako akatalina maggwa kolina okuteekamu. Osobola okugamba nti njagala omwami wange abeere nga nsekera, njagala mikwano gyange gibeere nga ginsekera, njagala bakasitoma bange babeere nga bansekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Lino liyitibwa ebbombo. Tujja ddiyita akajjula, ogambe nti kano kajjula njagala kanjulire ebirungi bye neetaaga, kanjulire emikwano emirungi, kanjulire bakasitoma, kayitibwa akajjula. Lino liyitibwa embutamu, ekubutamyeko ebirungi bye weetaaga, ekubutamyeko emikisa, ekubutamyeko ebirungi bye weetaaga. Lino liyitibwa muweebwa. Eddagala lino liyitibwa muweebwa, ne kamuweebwa kano kalungi nnyo okateeka mu ddagala eryo ery'emikisa. Lino liyitibwa lulimi lumu, ne lulimi lumu ono mulungi nnyo muteeka mu ddagala eryo ery'emikisa, mubeere nga mwogera olulimi lumu ne bakasitoma abo, obeere ng'oyogera olulimi lumu n'abantu bo. Luno luyitibwa olweza, n'olweza kirungi nnyo luteeka mu ddagala eryo ery'emikisa. Olweza lukwalize ebirungi bye weetaaga, lukwalize emikwano emirungi, lukwalize abasajja abalungi, luyitibwa olweza. Nalo lukulu nnyo luteeka mu ddagala eryo ery'emikisa. Eddagala lino tugenda kulisekula, kyenyagadde okubeera nga mbalaga. Osobola oddisekula bulungi nnyo n'obeera ng'olinaaba kompolampola nga bw'ogenda okulaba. Ery'okweyambula olinaaba budde bwa kiro, ate ery'emikisa n'olinaaba ku budde obw'okumakya. N'olwekyo njagadde tubeere nga tulyetegereza, kati tugenda kulisekula, beera nga weetegereza. Kati mu kusekula mu kino oteekeddwa kusoosa mu ddagala ery'emikisa lirina okusooka mu kinu. Bw'oba osekula lino ery'okweyambula oteekamuko kutunnyo nga bw'olaba, m'oyiwa n'amazzi gamukoka. Olaba bw'otyo bw'olina okikola ng'osekula lino ery'okweyambulula, mw'oteeka otunnyo wamu n'amazzi gamukoka. Bw'otyo bw'olina okukola bw'oba osekula eddagala lino ery'okweyambula, bw'otyo bw'olina okikola. Nkugambye nti bw'oba osekula eddagala mu kinu osooka kusekuliramu lya mikisa n'oluvannyuma n'osembyayo ery'okweyambulula. Bw'omala okulisekula bulungi beera ng'olyanikako ku musana, omusana ogw'okumakya paka ssaawa 6:5 osobola okubeera ng'oliggayoko, ate era n'olizzaayo okutandika n'essaawa 11 paka obudde we buziba. Eddagala eryo beera ng'olyanika, naye mu kulyanika lyawule. Ery'okweyambulula ng'omaze oddisekula lyanike lyokka, ate era n'ery'emikisa ng'omaze oddisekula nalyo lyanike lyokka. Osobola okumbuuza ky'otategedde, osobola okujja ku WhatsApp yange, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.